Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine abizaayo ndi live wano ku ABS TV mu kiseera kino njagala kufuna wakadde akasabira abantu ate n'okubaako ebigambo ebirungi bye mbabuulira. Buli muntu yenna gy'oli abali ku YouTube mbalaba waliwo abadde abuuza nti okola otya ofuna ennamba y'omusumba Yiga
naye nkugamba nti essimu ezo ziri ku screen ezo zolaba osobola okukubako n'ofuna appointment n'osobola okumanya engeri gy'osobola okunfunamu. Tegeeza mukwano gwo ti Musumbayika kwali ali live ku ABS television, so osobola omukubira essimu n'omugamba tega kati olabe owulye ebigambo ebizaamu essuubi, ebigambo ebirungi. Amina nnyo. Kyolabanga ekitasoboka mu maaso ga Mukama kisoboka, era kyolabanga ekizibu mu maaso ga Mukama kisobola okubeera ekyangu. Nga bwolabye emirako ezo ezibadde awo ku sikuriini yo, abalema nga batambula, abalwadde nga bawunyizibwa, era n'abamu bw'obeera eyo oyinza n'ogamba neddala ekintu ekyo ddala kisoboka nga bwe tubiraba ku TV Musumbayiga byakola, bisoboka munnange, bisobokera ddala ddala. Oyinza obutakikkiriza naye nga bisobokera ddala ddala. Ebintu byonna bisoboka mu maaso ga Mukama singa oba olina okukkiriza. Amina nnyo. Awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 4 mu ntaana, naye Besaniya yali kumpi ne Yerusalemi nga sutadyo 15. Tuli mu Yokaana essula 11 n'olunyiriri lwe 17. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Maliyamu okubakubagiza olwa mwannyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja, ali mu kkuba ajja, n'agenda okumusisinkana, naye Maliyamu n'asigala mu nju. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakano mmanyi nga byonna asaba Katonda anaabikuwa. Kaakati njogera ku musajja Laazaalo ono yali afudde nga maze mu ntaana ennaku 4. Yesu bw'ajja, baganda ba Laazaalo Maliza ne Maliyamu, omanyi ba Maliyamu baalinga bangi. Bw'owulira Maliyamu oyinza okoza nnyina wa Yesu, naye Maliza bwe yawulira Yesu ng'ajja, Maliza n'adduka okusisinkana Yesu. Kati bwamusisinkana nga Yesu yali tannatuuka, kyava agamba Yesu nti, Mukama wange, kale singa waliwo mwannyinaffe Laazaalo bambi teyandifudde, naye mmanyi koze wano buli kimu kyonna kijja kuba abantu abankubira namuga nti naye mmanyi Mukama waffe koze wano, kyonna osaba Katonda ajja kikola. Singa wali wano mwannyinaffe teyandifudde. Njagala kubategeeza ekintu kyolabanga ekyagenda kisoboka okukomawo. Kati bo baali balaba Laazaalo afudde, era ne batuuka okwejjusa nibaga nti kale banesinga Yesu yaliwo tetwandifiiriddwa muntu booti. Era kati naawe ondaba ku ABS television, olina muganda bwe yakufaako, olina bizinesi yeggwawo, olina ebizibu byewafuna, era otandika ogamba nti kale bannange yiga byakola. Singa namanya neŋŋende waayiga, singa kale yiga yaliwo namumanya, mwannyinaffe teyandifudde, oba maama waffe teyandifudde, oba taata waffe teyandifudde.
sandibadde na bizibu bino singa namanya yiga. It is not late. Tekinaba kuba nnyo late. Jangwe kawala tusabeko fenna. Kati ono yali alaba nga kiri late. Yesu atuuse late. Ko kino no statement yeri nti Yesu bali mukwata late. Ono kitegeza ali akwata Yesu late. Nti kalira ba ozokuzika kwawedde dda. Ennaku nnya ali muntaana n'okuwunyawunya. Yesu kyaddamu n'amugamba nti kyolabanga ekiwunya kyolabanga ekirireeti kisobola okuzuukira. Kisobola kono nti mukama wange bw'oyogera kuziika okuzuukira nkutegeera otegeeza okuzuukira kuno okwenkomerero. Ko Yesu sikugambye bunobeera n'okukkiriza. N'ababuuza Lazaro mwamuteekawa, ne bamutwala gye bamuziika. N'abagamba kati mugjeewo ekiyinja ekyo kye mwamuteekako. Manye enzika y'Abayudaaya bateeka kiyinja ku ntaana, bazimba entaana zaabwe ne bazifulumingira n'ejjinja erituulako ne libanga nga lisiiringe. Kati n'abagamba mugjeewo ejjinja eryo. Koba mukama waffe omuntu amaze mu ntaana ennaku nnya ng'abunya ate tugjewo ejjinja. Ko ye mbagambye mugjewo ekiyinja. Kogamba amakulu gaakyo bo baali bamufiisafiisa dda nga bamuteekako dda ekiyinja nga bamanye ebyoyo biwedde. Oyo kati mugenzi. Waliwo kati ebizibu ebikuliko naawe ne baneiba kati bakwogerera nti kati oyo mugenzi oyo awedde. Tolaba nange yiga bali bambika nga bagamba nti kati oyo awedde. Tolaba afaanana oyo kati mugenzi. Abantu baziika, abantu bakufuulwa mugenzi, abantu bakumalamu essuubi. Kati oyo mugenzi akyayogera ki? Wano yali yewana ne kabaaki era musajja wange. Kati teyakaleseewo. Kati oyo mugenzi. Yesu abagabane mugjeewo ejjinja nti bannaye nti oli yawunya dda. Oyagala ekivundu kitusaanikira ekyalo kyonna. Omusajja amaze mu ntaana ennaku nnya ate gwogamba tugjeewo ejjinja. Omanye ekiri wansi eyo gwe. Omanye okuwunya okuli eyo wansi. Kati waliwo abantu abakuwunyisa dda. Famire yo yakuwunyisa dda tebeetaaga nakumanya kikwatako. Oli mu nsi oli bibyo. Eriyo abakufiisa dda tokyalina mugaso ku nsi. Naye kubakubika tebakyakubikira. Omanya nkeera nga baziise. Bakufiisa dda bakuteekako dda oguyinja. Walina sente zo ne ziggwawo. Abaana b'abantu bateeka ekiyinja ku muntu. Wateeka okubawo nawe yakuteekako oguyinja. Buutikidde guti. Tolina bwe kyusiza. Buli wogezaako oyimuke nga wa oguyinja tegukukkiriza. Buli wogezaako naye oguyinja gwatuulira emikisa gyo. Buli wogezaako nogamba vakansobole kumanda era noga kankolera akaduuka era okolerera landlord. Kogamba waliwo oguyinja ogwakutuulako. So bw'oteerwanako n'ojja ekawala ne tusaba oguyinja ogwo ne guvaawo n'osobola nawe oggolokoka ensi ekutegeere. Oguyinja abaana b'abantu akeera nakuteekako oguyinja nga bulabe baguteeka ku Lazaro. Bamuteekako oguyinja be bbu ne gumubuutikira. Yesu abagamba bane mugjeewo oguyinja kuba nti oyo muleke. Abayaayi bakiyita nkokola. Waliwo abakuba abannaabo obukokola. Nolaba olinga akukuba obukokola. Nolaba olinga akulemesa okutuuka ewa pulezidenti. Walina okuganja kw'amaanyi mu maaso g'omukulembeze. Nene kakati weebuuza omukulembeze lwaki akukyawa. Tokyalina access yonna emutuukirira. Waliwo abaakuzizika obukokola.
abakuba obukokola kati ye musajja Lazaro yali mukwano gwa Yesu. Lazaro natuuka okufa ne bamuteekako oguyinja. Kati Yesu ajja abugamba mugyeewo oguyinja ogwo. Ab'obukokola nedda mukama wange. Oyo oyinza omweriranya awunya. Oyo awunya mukama wange. Oyo gwolaba alina empisa embi. Oyo gwolaba agenda kwogerako ebigambo bwe biti. Oyo gwolaba akola bwati ne bwati. Oyo gwolaba yalya sente z'abavubuka. Oyo gwolaba oyo akonoonye ekitundu kyonna toyinza nafuna yadde akalulu president. Toyinza. Omusajja gavani mumugyeko ekiyinja nti oli amaze mu ntaana ennaku 4 ng'awunya. Abantu bawunyisa. Omukazi mujja wasobola okukera ku makya n'akuwunyisa ekivundu. Bwolaba omusajja tayagala kusula waka. Omusajja bwajemera simba mu busimbifu okwo. Omusajja ennyumba ng'emuwunyira nga ziizi. Bawunyisa. Abaana b'abantu bawunyisa. Musajja tubamuwunyisa. Ne bategeeza Yesu nti oyo amaze mu ntaana ennaku 4 kati awunya. Totawana mujjako kiyinja mukama waffe. Kwegamba waliwo abantu abalemesa okugolokoka kwo. Waliwo abantu abalemesa okuzuukirako okuva mu mabanja. Waliwo abantu abalemesa okuzuukirako okuva mu nnaku. Waliwo abantu abakulemesa. Waliwo omulaba akulemesa okuzuukira ove mu bwavu. Kitegeeza Katonda yali ayagala omuntu ono azuukire. Abagamba mugyeeko ekiyinja kye mwamuteekako. Bo bagamba awunya. Amakulu gakyo Katonda atwagaliza kuba bulungi. Naye tulina abalabe baffe. Abalabe baffe bo tebatwagaliza. Tebakwagaliza kuyimuka kuva wuli kweyongerayo another step. Kyekireeta n'entalo n'otunulya akasajja nga kano kapasa Ssenyonga ne kasunga ku mativi g'abantu bolona. Oyo yiga munabbi wa bulimba. Oyo yiga mufere. Kugamba okalaba kalwana yiga ommulemezaako oguyinja. Kati ojja n'obeeraawo naye nga tolire kyomukola. Naye nga Katonda ayagaliza yiga abeera obulungi. Ate kano Kassenyonga nti tebamuggyako oguyinja awunya. Oyo mufere. Kakati kyo nti ebintu byonna byetaaga kwerwanako. Abantu bawunyisa. Eriyo eddogo. Omukazi asobola okukola eddogo nga bbaawo buli waasula ewuwo enkeera afuna ebizibu. Asiraana tafuna sente. Kati ate buli lwasula ew'oli nakyala omusajja mutenda mikisa. Naye nga iro nalyo ddogo gyeriri. Omusajja nga bw'ajja ewuwo amaanyi g'ekisajja abeera on and off. Buba butini buti. Naye nga bwadde eri ewamujja wabeera kalaso nnyo. Omusajja buli lwajja ewuwo awulira ekivundu. Bwadde eri ewamujjawo nawulira nga gy'emirembe giri eri. Oyinza okubeera n'omusajja naye ng'omusajja omulaba tayagala kuva wa mukazi. N'otuuka n'okwebuuza nti oba omusajja yandabamu ki? Oba lwaki nze? Dogo baakuzizika oguyinja, baaguteekako oguyinja. Era ne Yesu yennyini bwe yafa baamuteekako oguyinja. Malayika wa Mukama yamala kujja n'ayiringisa oguyinja ogwo n'aguggyawo. Kati weetaaga omuntu alagira. Weetaaga omuntu ayiringisa oguyinja ogwo n'aguggyawo. Kubanga emikisa gyo bandibanga baagiggalira mu jjinja. Oli akwata emikisa gyo oli ajja n'akusaba busabi kyenji. N'afuna ssente eziva mu ngalo zo n'alyoka abba omukisa gwo n'agenda n'aguteekako oguyinja n'aguggalira. Abamu bakozesa malaalo.
oli naddira eddogo oba olugoyi lwo tufuna waliwo abantu andaba kati oliko omwoyo gw'okubulwabulwa engoye engoye zo buli kaseera zibulya naye nga titulina mubbi gw'osuubira ayinza kuba nti ddala yazibba abamu wasanga n'olugoye lusaliddwako ekyo n'olowooza nti ndowooza mmese naye bakola eddogo oli agenda n'alisimba ku malaalo bw'ati n'alaamiriza n'agamba omuntu ono bw'alizuukira n'emikisa gyako girizuukira okutuusa omuntu ono lwalizuukira n'emikisa gyako lwe girizuukira omuntu ono nga bwe yafa ne bizinesi zaako njagala zife abamu n'anoonya amalaalo g'omuntu eyeetuga kwakulogera era kivulaba ebiseera bisinga waliwo ekiseera lwowulya ngaowuli oga nti obanette nga waliwo ekintu ekikutuma owuli oyagala kwesuula mu mmotoka eryo ddogo baalikolya mu bantu ku malaalo g'omuntu eyeetuga obwetuzi owuli oyagala kwewa butwaga owuli ensi ekulemeredde naye nga ddogo lyerikutuma okola ekyo nga baalikolya ku malaalo g'omuntu eyeessaamu omugoba eyeewa obutwa ekiwulidde ekintu ekyo wano omwana wange Andrew omusumba Andrew yalagudde recent yalagula omusajja bamuyita Kimbowa atali ono w'eddagala ne Kimbowa abadde mu kristaayo waffe Andrew yamulagula namugamba ndaba accident omwoyo gwa accident nga gukusuula mu accident naye saba nnyo waayita wiiki egyo ennaku zabamanyi mu bimanyi ava ku kyaki kubanga okufa tebakugeta mumumanyi Kimbowa mwe mwagenze n'omuziika bwajja ku kyomusajja n'agenda ku kkubo musajja abadde bulungi mugagga alina ssente ze n'agenda okakkano bulungi emmotoka entono yali ejja bweti n'apaakinga wali bodaboda ye nenanga muntu ye byonna n'abyarenjinga wali bulungi nnyo ebyomukwatako byonna nabiteeka wali kati emmotoka entono nejja n'alyoka dduka n'ajesuulamu ow'emmotoka n'amuwugula n'ayitawo abantu bonna ne bakuŋŋaana ne bagamba musajja gwe bw'otyo oyagala kwetta kiki nnyo ne bamuwoyawoya ne bamuzzayo wali mabbali g'ekkubo ng'omanyi bambi abantu bali beetambulira byabwe balowooza ndowooza ategedde kye bamugambye ne beetambulira ne bagenda ne bamulekaawo kati trera ne zigireeta n'alyoka yimuka yeesula mu trera yena ebaakamuziika ennaku ezo kati gwoyinza okulowooza ebintu ebyo tibyakuzannya ebintu ebyo fe abantu betu nga musumbayiga byensomesa oyinza nobitwa for granted oyo mufeera talina kyatugamba naye munnange message zino ebigambo bino ebivaamu tebimala gwogerekeka muntu ataliiko kisa kya Katonda obeera awo nofuna ekintu n'olya ngaoyagala genda mu nnyanja weesuulemu naye gwe tomanyi kiva ku ki era oyinza n'okwekanga nga ne mu famire yammwe waaliyo ogwo omwoyo gw'okwetta waliwo eyabazizika ekiyinja ku mutwe tuli wamu kubanga ngenda kufunamu ka break nte n'amasimu njagala okubategeeza nti waliwo ebintu bye mutalina okusaagiramu buli woolaba n'okola ekintu kino kigaana nofuna omusajja abamu oli mwana muwala naye walina omukisa gw'abasajja abagagga n'abalala ogulina abasajja bakwana bagagga naye bannange tolina kyobafunamu omulala tebakyakukwanirako ddala nga tewalina omukisa gw'abasajja which means waliwo yakuziika n'akuteekako oguyinja ku ngulu gukubuutikidde kati weetaaga omuntu ajjawo oguyinja ogwo tosobola gwejjako osanga lyaga nti nze nsobola okwesabira ewange nsobola okole wange mbumanyidde mutima nsobola okudde wange neneesabira oyogera nosensi otonnaba kufuna bizibu
gwe tonnaba kumanya yensonga lwaki bolikera kumakya nomanya nti lwaki waliwo badokita waliwo bannansi waliwo lolitegeera nti lwaki ebyo bibaawo era bolikera kumakya nomanya lwaki engalo zino tezenkanankana lolikwate ekkubo nojja ekawaala yiga nina kyensobola okukola bwe kyotasobola kukola ate era naawe olina kyosobola okukola nanze sikisobola kakati toddangaawo nonyooma muntu era kyovola bayiga nze sinyooma toddangaawo nze nsobola okwesabira nze sirina budde bugendeeyo weerabidde nti lwaki tulina badokita lwaki tulina bapayiloti abavuzi b'ennyonyi lwaki tulina bapulezidenti lwaki tulina za ambulensi lwaki tulina bannansi lwaki tulina bapharmacist babayita batyayi webityo abatabuzi b'amadagala so kakati so waliwo oguyinja oguba gukubuutikidde weetaaga omuntu asobola ogukujjako jangu tusabe enzikiriza mukama nti oguyinja ogwo tujja kusaba gukuveeko era otereere abaagala okumanya empeta yaddi ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa January lwengenda okuddamu okugabira abantu empeta ey'omwaka omupya era nga 31 December mwenna mbayita mujje tusule wano ekawaala mu kusaba abalina ebizibu mwenna mpita naddala abalina ebizibu va mu mbeekulo genda baneka ngenda egindi naye nga tebalina kibagenda kugasa teriyo saala egenda kukuyamba jangu ekawaala we wali esaala egenda okukuyamba nga 31 December bwoba olina ebizibu jangu tusule nga tusaba nkusuubiza ng'omusajja wa Katonda omwaka 2020 oteeka oguyitamu n'emirembe oteeka okuzimba ku nnyumba eyiyo nsaba mukama omubiri gwo agujje mu nnyumba ey'obupangisa agusuzeko mu nnyumba eyiyo naawe gyeweezimbidde mwana wange ali ku kyeyo njagala mukama akuwe ssente ogende okudda ng'ozimbye amaka sente zo mwana wange ali ku kyeyo Abu Dhabi Dubai Turkey Italy America London wawalala Saudi Arabia njagala abajuba Sudan Tanzania Rwanda Nigeria South Africa njagala ogenda okudde Uganda nga bannange olina amaka amatiribo ng'ozimbye ne za apartment saagala sente y'okudda mufuna kizibu bino ne babeera nga gwe kogamba mutufu olabira ddala nga famire nga ne mu famire gy'ova eriko oguyinja gwe baagituuzaako toli bulungi naye gwalinga obugagga mu famire yamu bonna baganda bo baani bonna batunuulidde gwe buli kaseera akasimu ne kavuga gundi bamugobye ku ssomero oba olyawo maama munnange nno ekigere kyalwadde buli kasimu konna kagukira wo naawe gwe bakabirira tolina bwoli oli mu Kampala wano olina erinnya nti oli mu Kampala naye embeera mbi waliwo oguyinja ogutudde ku mutwe ku ngulu kuno ogwetaaga okujjako weetaaga omuntu akuyamba najjawo oguyinja guno jangu tujjewo oguyinja gw'omukazi mujjawo jangu nsisinkana ate bannaye bw'oba olina engeri yonna gy'osobola okufunamu ekifaananyi ky'omulabe wo oba mujjawo oba mulabe wo gw'olowooza nti ye mulabe wo ng'osobola omufunako ekifaananyi kindeetere jangu nkusabire mukama akuggyeko ogwo oguyinja nawe olabikeko obulungi naye gwe wabaaki omwaka n'ogumalako otambulira mabanja naye gwe wabaaki mwana wange ow'obuwala mwana wange ow'obulenzi jangu tusabe ebintu byetaagamu okusaba gezaako kale bayinza okuba nga obulya bingi boogera kuyiga nosense oyo biki naye aboogera si be balina obulumi bwo ekikuluma tekiruma bo weerwane kujja ntusako oguyinja guno guveewo naawe ofune emirembe naawe otereere mu linnya erya Yesu kale
nja kwetaaga mbawe yange kwe muba mukuba ne maama ng'omuliro mutono saa kyaginze nange amasanyaze gaŋŋendako amiina naye ng'omuntu yenna bw'oba oyagala okunsisinkana ng'oli bw'omu jangu olwaleero wendi oluva wano mu studio ngenda kusisinkana abantu ngenda kumala sawa 12 ez'olweggulu kirigeza ne bw'oba oli wala osobola okulinnya n'ojja n'osinkana ogenda ojja mu tawuni e Kampala bw'atamanyiiyo ojja mu tawuni e Kampala n'obuuza paaka ya Namirembe Road bw'obuuza paaka ya Namirembe Road mubuulize zigenda e Kawaala ku kyaki y'Omusumba Yiga Augustine olunaku luba lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga zennaku zendabirako abantu mu kyama nga si byakulabikira ku TV nga si byakulabikira mu kamera oba osobola okundaba ng'oli bw'omu amiina so kakati osobola okunkubira ku simu 077 597 nawe abadde ku YouTube ng'obuuza essimu ya Musumba Yiga njifuna ntya eyo simu yange gyosobola okunfunako n'ebiseera ebisinga njagala nnyo WhatsApp kubanga amatu gano gakoowa so naye kati mu kiseera kino osobola okukuba ku 077 6 5 7 973 osobola okwogerako nange obeeko kyoŋŋamba ne Mukama abeeko kyambikkulira kampulira ono kyagamba hello sorry avuddeko omuntu yenna nziramu okujjukiza nti ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa January lwengenda okuddamu okugaba empeta ey'omwaka omupya buli muntu yenna ne bw'oba nga olina enkadde nga 10 meka jangu ofune empeta ey'omwaka omupya egenda kugatta ku kibayita emirembe okiwulidde ekintu ekyo 31 December tugenda kusula wano Kawaala n'ekirala abantu mwenna nebaza abantu abasupportinga ABS television hello yes kale nawe gyebale wangi enyabo kale nawe gyebale Musumba nina ebinsumbuwa wano nina ebinsumbuwa ndi mulwadde oli mulwadde yesebo nkulaba bulungi ku TV kati osinzidde wa nsinzidde Namoni Nangoni district Mayuge district ye Mayuge endi Mayuge district Mayuge eyo ABS mugirabira ku decoder ki wangi eyo ABS mugirabira ku decoder ki sibimanyi bulungi ebya TV naye ndikulaba ku TV era ndikwogera ndikulaba kale okuva lw'oyogedde nange yesebo Mukama agenda kusumulula yesebo naye sidatayimuzi bambi kakati n'ekirala waliwo eddogo Mukama lyandaga litudde mu kugulu waliwo okugulu okutera okuluma kugulu kyokwo kati waliwo eddogo eritudde mu kugulu okwo ate era nga lyeri lubonyabonya n'abaana bonna abaava mu ndaayo teribaagaza kubeera na mirembe sala amagezi ojja onsisinkane nja kukubulya ekyokukola Mukama agenda kusumulula waayo chance n'abalala bajje ebisinga kabujja kujja ombulire essimu eri 077 6 5 7 973 abali international ebweru otandika ne +256 776 571 973 hello
Esebo. Jendi sebo. Golo wakati. Kawala uchachi. Kati pasta igayaji tuwa badeni jinkula iye. Wanji? Baba jinkubidde pasta. Oba esimu ogifunye ku TV kati? Kakati. Kwoli? Sebo oyogera ne pasita yina. Mumpe. Kata ate nze nkwewe mbadde kale ojja kujonda. Hello? 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 Niwanji ngabo. Oyogera ne pasita yina. Nobody called Pastor. Kale nawe gyebali. Pastor, njagala ontipuleko ekiyinja ekyo kye bantipulako Pastor. Olabidde eddanga nawe ddala obika ekiyinja. Ate abo abakusekerera. Nina obuzibu Pastor, eddogo oba simanyi eddogo oba kiki Pastor, ndi bubi nnyo buli kyenkola kyange teri kiyitamu abaana bange bakifulange kifuwa Pastor, nina obuzibu bunene. Waliwo era eddogo ly'amaanyi nnyo kubanga Mukama ndaga waliwo n'ebiseera ebifumu olwogiro ekirulwadde kyakamunguluze n'owulira nga olinga alina kamunguluze. Kati gofuna olunaku ojja onsisinkane luba lwakubiri lwakuna oba olwomukaaga nja kukubuulya ekyokukola. Naye woba ojja okunsisinkana olunaku lw'ojjirako ojja tonnalya kintu kyonna okuva ku makya. Kinyamba okubaako byendaba nkubulye n'ekyokukola. Lwaki omu ku bazadde bo ku nsi simulabako? Lwaki mulaba wano mu ntaana? Waliwo agenda okufa. Ani abadde omulwadde ennyo mu biseera ebyo? Kannange. Ekikola kyakati Pastor. Simanyi olwokuba batera bazadde ba Pastor. Njagala nfunire maama omundeetere bw'oba osobodde kubanga waliwo ekibigenda omutuukako. Taata wange yadde omulwadde. Taata we yabadde omulwadde. Netiwaaka mbadde wakubula ebintu bingi naye kale ojja kujja nja kukubuulira ekyokukola muwala wange Mukama agenda kusumulula. Olunaku luba lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga zennaku zosobola okunsinkanirako nguli bwomu naye ojja tonnalya ekintu kyonna kati n'olwaleero era wendi kyandibadde kirungi n'ojja n'osinkana ne tuzijjawo oguyinja ogwo weetaaga omuntu. Hello? Muna osirise sikuwulira. Hello? Naye yogerako nnyo. Tetukwataganye. Natera obbasibula omuntu yenna nga weeyamba okusapootinga ABS television. Nsaba Mukama akuwa omukisa bambi nsaba otuukirize obweyamu bwo. Neebaza nnyo abantu abajagala ABS TV era mu kiseera kino naawe osobola okukuba ku ssimu eyo eri wansi. Ku ssimu eyo eri wansi ejo olaba eriko ekigambo support ABS television. Support ABS television. Osobola okukuba mu kaseera kano mukyala kwali agikwata oyogere ekiva ku ntobo y'omutima gwo nga gwogamba nti mutuufu ABS TV wadde sisabira wa musajja oyo naye TV ye njagala
tevaako maka gange era mutuufu ngenda kwewaayo buli mwezi njiwengayo emitwalo 2 esobole okusasulanga omusolo gwa gavumenti eremena kuvaako ku mpewo kati nga ojagala tewali akikukaka naye kive ku ntobo y'omutima gwo ogenda mutuufu tv y'omusajja ono njagala naye nange mbategeeza nti buli muntu akiyingiramu noweewa obuvunanyizibwa bw'okusapootinga abs buli mwezi oba otuwadde mutwalo oba 2 oba 5 oba mitwalo 10 njagala mukama akuwa omukisa njagala mukama agaziye ensawo zo sente zeeyongere ojja kulaba nga embeera etandise okukyuka era olijja ekawala n'oweera mukama obujulizi nti okuva lwe nakyeyama mu bulamu bwange ekyokusapootinga abs buli mwezi emirembe gyatandika okulabika mu maka gange n'omusajja yali yandekawo yakomawo bizinesi nali situunda nga ngenda ku mulimu neneebaka otulo nga banteekako obuyinja naye okuva linatandika okuweereza sente nga sapootinga abs bannange emirembe gyatandika okutereera ojja kukiraba nga mukama akikoze kampeeyo omukisa ono hello wangi nkuwulira enyabo kale nawe jeba oli jinja etolanga ndisibiza simu yo kati okukakasa nti ndi mukwogera naawe ngenda kukulaba obugalo 2 olyoka omanye nti ndi mukwogera naawe obulabye obugalo 2 wangi oba nkola ka Museveni yandeka mu nyumba yakuleka mu nyumba kyokka ng'oli lubuto lwa myezi 7 naye simanyi oba kiva ku ki kale oyanfunda waliwo mujja wange nasooka nanoba n'agenda ewaabwe kati bwe yakomawo okuva we yakomawo sirina mirenge omusajja taddanga wange obuyambi bwa mpaka osobola omufunako ekifaananyi tesobola namuto mukyali twasigazawo kifaananyi wakaawo bawa byali mu ssimu naate simu yagwa mu mazzi wasigazawo ekintu kyonna nga kiki oba ngatto nga yali ajambala oba saati nga yali ajambala kati gwendeeterayo emu ku saati ze nzija kugula ekyokola nekira okuva kati gwe tomukubira simu tomukubira simu kale pasita ate bwe simukubira era nina omukubira omusaba ekyokulya kuba sikyankola era n'ebyokulya leero sibirina ekyo kiganyi ok kale nfuna esaati yo gindeetere tulabe ekyokola kale mwala wange mukama akugumu ojja mu tawuni e Kampala gwatamanyi Kawaala ojja mu tawuni e Kampala n'obuuza paaka ya Namirembe Road wesangibwa omwo mubuulize zigenda e Kawaala ku chachi ya Musumbayiga Augustine bajja kukolaga chachi weeri olunaku lubeera lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga zennaku zembeeryawo nga nsinkana abantu hello njogera nani ono ndine pasitayiga esebo yebaleko pasitayiga kale nawe gyebale oyogera nemujuba ani yebale kuweereza ntugano nkulaba buli lunaku nkulaba buli lunaku uzaako amina sebo yogera nkuwulira mukwano
kale mukama wange kyekyo oba kiri webale kunjagala I don't know njagala buli muntu yenna naawe mukama akwambaze favor nga bw'oyagala mu ABS njagala naawe oyagalibwe omanyi okwagala kuva muntu bw'ate okwagala tebakukaka Chovala TV esingo bungi zirwanyisa nnyo ABS ne bagenda ne bagulirira okulati ABS bagiggala ABS bagijja kumpewo mbu abantu mutere mulabe TV zaabwe naye okwagala tebakuforcinga you can't force love my friend abantu babaagala ekintu abakyagala owudde eriyo n'abankubire kati nga bolaba olina agenda oyo yiga mufere oyo yiga ageta byamagero naye abantu omuntu nga bamwagadde you just waste time eriyo n'abankubire simunaga musumba zenko byakubuuzaako sisabira wo naye mpulira nga ne bwe mpulira obuuliza eddoboozi lyo linsanyula ekiwulidde olinaga ne bwe sirya mmere nga mpulidde eddoboozi lyo olusinga na musajja munno kubanga bwe nkuga nti bakazi bokka oyinza okoza nti baba bankwana naye kuba kwagala tekitegeeza kukwana omuntu abeera okwagala kuba kwagala omuntu akeera nakwagala nze nange yiga mbeera nina abantu benjagala mbeera nange n'abantu benjagala nentunula ninga gaayo oyo oba omukazi oyo bambi embeera ze zinsanyusa naye nga tekiri mu ttaamu zinde love okitegedde Hello. Njogera nani ono sebo? Okuva wa sebo? Wanji? Network mukwano. Kale njagala kubasibula. Amasimu. Kale kankwate nono. Hello. Hello. Obuzibu buli mu kwewuliriza kasobe okuba nolaba nga nkukutte STV giveeko towuliriza kiri ku TV wuliriza ekiri mu simu yo kyekijja okuyamba communicatinga nange mukwano so njagala ankwateyo nasembayo. Hello. Wanji. No pastai. Wanji. Esebo. Pasta namba. Nene zibu omugwa. Tuli wano tututte. Okay. Buli muntu yenna ali ku ABS TV njagala otandika okutambuza katambi. Wakati nkugula bongo otegere nti ddala nayitibwa Katonda njagala otandika okutambuza akatambi ak'entambula ya maama akuzaala ogikompeyalinge n'eyiyo ojombuulire ojja kulanga maama obufumbo bwe tafunanga mirembe kukikwatagana n'obufumbo bwe maama yaliko moyo gw'okuzunga mukazi watu tiyalina mirembe talina naye naawe ojja genda okwekanganga embeera gy'oyitamu era ye ya maama ovuwiki waliwo yabatuuzaako obuyinja era oli musajja naawe tunuulya background ya taata akuzaala ojja genda okwekanga ng'era naawe bwoti bw'oli taata yali on and off yabanga afuna ssente nga ziggwawo bwazifuna ne ziggwawo bwanywa omwenge bwakola ki bwatunda bwakola atya kubanga ogenda okwekanga taata yaliko omuzimu nga bwafuna ssente kyaba akozeewo bw'atamala kitunda taddamu kufuna ssente endala kati naawe bwotyo wagula kapoloti naye ssente ne zibulira ddala okuddamu okufuna ssente wamala kuddamu katunda abamu bw'ogula ebintu by'omunju osiraanira ddala era okuddamu okukwata kasente omala kuddamu bitunda ebigambo bino byogerwa omuntu aliko ekisa kya Katonda